Yayita nayingira bizonto naye kale mu bizonto kati amazemu myaka gigenda nga 3 yayita nabiyingira covid wonna twali ffenna nga mutanajja olumu nga muwerekera nako nga sente zijja kale era nga zikuyamba zanyambanga mu covid nali sikola era zanyambanga era kati wazze mukola kugodebo olugezigezi nanti kati ebitwa by'omusajja birina okudda ebitwa by'omusajja biba birina okukomawo wali tewalaba wombera yonna yonna yaliwo by then ewa wonna mu covid wonna tulabawo kirowoozi santi bayinza okwanga byama mu covid tewali wombeya kubanze nalowooza bali ku mirimo nanti waliwo embeera esukka kyava kuki wawulirawo ekyali kitamuse n'owulira ddala nti kirabika okubanga waliwo ekitagenda bulungi kyasinzira kyavanga kuba kadola abakyala omukyala otandika okulaba attitudes zateekawo embeera yogenda olaba ekyuka we yali nga sikwaki katuli edda mu mwali nga sibwali kweno kulaba akyusa embeera enkola ye ebintu ekyuka naye ng'omusajja oba olina osala amagezi nze nkubulira kakalaamu osala amagezi nga gwe n'ogamba ne mukyala wange nga teyali bwati ki ekyakyuka nga nange mubegamu nga mbegamu naye mbegamu nafuna nga nayita nga ku ssimu ye nenjibegamu niwaba teyeebase ate kati nga mukyala we era asobola okwetololamu kati ni ali mu kiyungu afumba noga akambegemuko mu ssimu ye ndabe kakalaamu wano ano oliwa ewa mbadde nyala kusinkanako ana baawo ensonga za sagala bya mawulire sagala ana nno ndikyaliwo wadde kyaliwo wange sagala bya mawulire Kakalaamu sagala tulina mirembe ndi kuleesha mundeke kati weekwese obuuza ki oli mbega omusajja agamba mumaze wiiki nnaama takulabako ne mu bizonto mubadde tokyalabikako mbu ate yazeemu okulaba nga ate okomyewo oli muli eriwo erijja naye tamanyi osula luddawa wafumbirwa bannange saafumbirwa kimba nfumbirwa naye nga ono avaayo ayogera bbaawo ana ajja nako yasa mama yamuterawo mudaala gw'ennyanya tubuulire nti omukazi wamuteredewo mudaala bakabwebasi ku bakazi jangu osuleeka kameza ki todda mukumpita ku bantu nga bano naawe tulina pulobulemu abaana tubazadde gasajja gavudde eri omukazi alina okukola n'okwekolerera omugenyi wange tomutyoboola nedda ssebo nange ndi mugenyi nange ndi musajja sinina omwana omuwala nina omwana nedda ssebo nekuzanga sinatuuka oli musajja munnange bebyogera esooka omukazi nga tomusobola oba omumalira budde oli musajja munnange yemberanga oyo naye ayogera musajja munnange leero kiri wange nca kiriwo kati kagende nze siteeka mukazi mu kkomera omukazi alina ekiziiti entuufu gwe bw'oba tewali tonneetuuka n'owasa omukazi ali awo bw'asasula ennyumba bw'agula emmere bw'agula eza make-up kati ate atandise okukola oleesa obuzibu kati omukazi kankubuulire ki wakubye beti mwe bankubye beti mujoge abaana b'abantu bagenda babayambako Hey my South African people, what's up? It's your one and only DJ Jasmine Eljenga mbategeza ati ngenda kubera mu Randibag ku Copanamics Lounge nga 15th of October, brought to you by SN Powers and DJ Classcom. Don't miss the one and only live in South Africa. Mbesunze mikwano mubereyo. I can't wait to see you. Show time. Kale, oli ku mukutu gwa Uganda byogere yonna gye sinzira okuba tengo otulaba nnyo balire ddala nkubiza subscribing sharing commenting sakuno okubinsa omukutu gwa Uganda byogere tugamba tune muli mbere kwa analysis gati ya kunsa wakuvumbulira nsonga sakuno kwemboze isali za bulijjo nze Kakalamu the answer isali ku kamera
tuliwo muri banafa ba Bivu Organic Natural Health Product bana kama ko kuzuga biri sukali pressure houses zasangwa kwa Access Building Baga Road Dr. Sanyo asinzira okwatenga kujjanjaba tutambula muri banafa bakanya pound shop store batu sebinu abijja mugwangira US na baita mugwangira ti Uganda abiwangazi atenga bina ne guarantee waliwo ne app erijo so kwateka ku TV etali ya smart ne 4K ya smart eri ku mitwala abiri gokagoka bakubireko ku namberi wansi wa screen yao bijja kusobola okwatenga bigatira dala bulungi nnyo kujukizako ku banafa ba Galaxy Restaurant oyagala kupatula ekyokulya ngo lisaidize wa Kisaawo Kayunga alisaidize Nasana nenga kifo kya ekyaddala kizimbe ekyo kya Divine House ekyo kye kizimbe ekiriko ne saloon gye tero salirako enviri ne Pastor Bugembe ekizimbe ekyo awo nyini Nasana ku Yesu amala so Divine House oyita ku katale ka Nasana awo bakaita ka Yesu amala katali ka Yesu amala deni akatawuni akukosoka ekizimbe kyosokya dala okulaba opposite ku mukono guno ekyekinene kye kya Divine House kuliko ne restaurant emanyiddwa nga Divine Galaxy Restaurant agala kwatenga ofuna kibayita cakes ezaddala oyagala funa kufuna ekyokulya kyotalabangako naye mu style yeddala oba oyagala kwatenga ofuna decoration yakube esobokera ddala nga ate omukolo guli colorful ibanafa ba Galaxy Restaurant basobola kwate bakimaliriza mpolampola kale no osobola kwate bakubirako ku nambiri wansi wa screen yawo ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo nga tewali kugaana kwonna nga wekigezaako kwata kitambula South Africa 15 mwezi ogw'ekumi Diya Jazimira ajja mu kifo kyamu bakiyitako Pan Mix Wonjo okiyandi 3 rand 5 rand 15 VIP table SN Powers Cash Madam Sakule DJ Classicom bategese bagita DJ Classicom experience oyitangayo neso kwatengo digida mugide mo bendera Sheka America kwa malomba dwa asangi wasadize nasa na kabulengwa babanga waliwo ensonga ezitagenda bulungi nsonga za kwebuuza solo kwatengo munonyako nakulombereddwa mungeri emo bendera ebintu bijja kupatenga byeyongera okwata bitambulira ddala nga bino okwata bitambula mpola then Club 7X Busiika kuchakala kudigida kesa budde kifo kyosolo kubatengo gendo wenyumiriza mu Uganda no ganti wow at least in China wo mukiso gwesule kibuga Kampala nenga kifo kya ddala ye Club 7X Busiika mpola ensonga z'abakulu bano zibadde zitambulira ddala mu mawulire okumala ennaku eziwerako era za mwami nga eyemulugunya olw'omukyala wo okubatenga ng'agenda akole abasinga bagamba nti kino tibaluddo kiraba ku muntu atandika okugaana omukazi ate abantu abasinga bagamba nti singa mukazi wange afunayo akalimu n'acapa kiba kinkolera ono ye ate tayagalirako ddala mukazi agende ku mulimu akole era yakutte wansi ne waggulu agamba omukazi we yamutabuseeka era ne gwatebereza okubanga oba oli awo amwagala bonna boyogerako basajja bange mikwano gyange banywanyi bange newankubadde nga ye omukyala ate yajja mu luvannyuma mukyalawo naye bali abala bomba manyi pozi n'ono omuto yanga Zonto naye yajja mu luvannyuma naye ababiri abo mbamanyi nga balina okubeera nga batambula mpola okwemulugunyako ssebo kuva ku ki era gwani amanya yenze Robert gemanya abantu ge basinga okutegeera esonga nina okwemulugunya tina kwatute kwande bali na kwemulugunya wabula nina okulumizibwa kubanga kuba kulumwa kubanga ovayo nolaba omusajja nga ayagala mukazi wo tekuba na kwemulugunya wala babulumi omukyala gwakera ku machano omwagala n'omuwasa nga mukazi wo lino labanga amutwalako so ofuna okulumizibwa nawe nobeeranga oli musajja nolabanga bamukutwalako nga oli ajzeeyo n'agamba nti amutwala olaba ebintu ebitali birungi gwoyinza osanyuka okwo tekuba na kwemulugunya buba bulumi ng'omusajja omukazi twogera ku mukyala bamuyita Annabelle azanyira mu bizonto mwazanyira comedy okuva we naddamu nakula nali manyi mwesootinga tonnaba kussa mukono okuva we nali navaayo nenjija mu kamera ntegeeze bannamawulire kale yalabika okubanga yakitwala bubi kubanga okuva lwe navaayo taddanga na waka taliyo taddanga waka siddanga mumulaba naye nga kyenjagala ngate ne mugundi mu video ali taliyo mu video tebabanga bawamba omwana w'abantu taddanga waka naye ate ne mu bizonto simulaba mu bizonto tazanyirayo so njagala yonna gyali akomewo kubanga nze okuvayo nali nnwanirira ye naye nnwanirira mukwano gwange wakati wange naye kyekyali kinnuma ng'omusajja wolwanira mukyala waakomewo so njagala akomewo naye enkuba essimu ze tazikwata ebbanga lyonna kati wiiki yonna namba talabikako okuva we navaayo nenjogerako naye nga njagala akomewo ate lavu yakulumye
era biri byonna ekyakibinko nakati sinakakkana era njogeza obugamba omusajja oli abandaba yenayinayo gyanti Zonto andabe ategere nti njagala ki njagala omukyala naye ng'ate laavu eri kubanga toyinza kuvaayo n'oyogera mu bannamawulire novaayo n'obagamba nti bino na bino webitimate tobikakasa guba mukwano singa nali simwagala sandivuddeyo kwogera naye mwagala njagala akomewe waka lwakubanga mukubira essimu takwata ne mu Zonto sikyamulaba mu video takyafulumira mu soka tisimanyi waali niwe mukwano wamuwasa oba mwakyala wayanjula obuweteeka kuweteza mukazi wawe nafuuka mukyala wange kuba namuwasa gwobeera ne mukazi we wako batu wamuwasa abiwaabwe beera bamanyi nti nze mulina newe mba saakyala naye nga abiwaabwe bakimanyi nti nze mulina aba mukyala wange kuba muvunaanyizibwako bamanyi omwana waabwe ali wange okitegeera aba wange obadde naye ebbanga ki mbadde naye ebbanga ddene omuntu obeera n'omuntu w'emyaka egisukka 4 negigenda 5 eyo tebeera anniversary yayita nnayingira Zonto naye kale mu Zonto kati amazemu emyaka gigenda nga 3 yayita nnabiyingira covid yonna twali ffenna bwe mutanajja olumu nga muwerekera nako nga sente zijja kale era zanyambanga mu covid nali sikolera zanyambanga era nanti kati ebituwa by'omusajja birina okudda ebituwa by'omusajja biba birina okukomawo wali tewalabawo mbeera yonna yonna eyaliwo by then ewa wonna mu covid tewaliwo mbeera kubanze nalowooza bali ku mirimo naye tewaliwo embeera esukka kyava ku ki wawulirawo ekyali kitabuse n'owulira ddala nti kirabika okubanga waliwo ekitagenda bulungi kyasinzira kyavanga kuba kadola abakyala omukyala otandika okulaba attitudes zateekawo embeera yogenda olaba ekyuka we yali nga sikwaki katulye edda mu mwali nga si bwali kwena okulaba akyusa embeera enkola ye ebintu ekyuka nawe ng'omusajja oba olina osala amagezi nze nkubulira kakalaamu osala amagezi nga gwe n'ogamba ne mukyala wange nga teyali bwati ki ekyakyuka nga nange mubegamu nga mbegamu naye mbegamu nafuna nga nayita nga ku ssimu ye nenjibegamu niwaba teyeebase ate kati nga mukyala we era asobola okwetololamu kati ali mu kiyungu afumba nogakambegemuko mu ssimu ye ndabe ngenda okubegamu mu ssimu ye ate nga nali nga ndaba era embeera eriwo gyegambye etali nnungi bu WhatsApp manya omukyala obona omubega otandikire babyagala nnyo social media omutandikire ngenda okulira obuloboozi kale ng'embeera sigitegebu audio ya naye nga kyensinga okwagala akomewo tulina abaana singa mbadde simina mwana sandika yange nnyo sandi mulemeddeko nnyo nnyo lw'okuba nti lw'ekitiibwa kya maama abaana bamwetaaga aba alina okukomawo kati essimu ze zigamba ki bwezikubako essimu ze kati nze niwenjikubako eyange takyagikwata takwata ssimu bayanyiigamu nti navayo mu kamera nenjogera okiteebereza buteebereza olubutadda oba just wategeera walowooza nti kyekyo ekyamu nfuna muli okuteebereza nti biyinza okuba tebyamukola bulungi nawe oyagala beera serebu nali nkikola nyinza okuba saagala bwa serebu nze nali nkikola ku lwange lwa mukwano gwange naye naye abasajja abagaana abakazi okukola nga tebakyasangika kati abasajja abagaana abakazi okukola kisinziira nze mukyala wange musobola mwesobola gwe bagambye namuwasa simusobola abagenze kukola kati ekyo ng'okitadde wali ku bbali gwe bagambye nze namuwasa simusobola wali abantu abavayo ne boogera biki omusajja agaana omusajja okukola namuwase waabwe twalimu endagano nti ng'agenda kukola yajja kufumba naye n'okukola kiba kya mugaso era abasinga bonna tulaba nti abantu badde bakunyiigidde kiba kya mugaso kiba kya mugaso mubakyetaaga oli yona kati abatulaba era nga balina bakyala baabwe tebakola naye nga babeerawo waka babalabirira nange nsobola osala ate laba nyinza obutamugaana kukola gosobola okukkiriza omukyala akoleyo gye bamukwanira obukakafu tobulina nga lwaki sirina bukakafu buli bu audio bokaboka bwe nalabako n'ebifaananyi byabwe sebo omuntu nga bagwanira omukazi embeera tebula ogiraba otegeera gwotonomala basanga muliri nga bebase gwokumanya muntu agwanira omukazi omala kugera mu buliri oyinza obutamala kumusanga mu buliri naye nga embeera ogiraba ebeerawo
baliwa ate kati amalobozi ge nawulire gakola naye janti Zonto taliyo oyo omusajja gwe nnumiriza kubanga gwe nina obulobozi nalabako n'ebifaananyi gwogamba wakisigamba balala temulimu basajja balala neze ndabanga ab'omukwano basisinkana maze mbaddeko nabo era nze kyemwagala akomewo waka abeere waka kubanga tajja kukola esimu ze tazikwata newe namukubira tajja kukwata Robert ne mukyala wo oganye n'omukubira yagala nze abamukubira okakasa abantu ddala kituufu nti takwata simu takwata newe mukubira takwata simu kamukubireko olabe ogambye amaze ebbanga ki maze ebbanga lya wiiki namba nga takwata simu simuwuliza ate ne mu Zonto simulaba abe waabwe sinayogerako nabo tebannanziramu bayinza kuba nabo bannumira obusungu nga basunguwavu gyendi taliyo kubanga nandibadde nkimanya naye omukazi ali mulabirya bulungi nali mulabirya bulungi gwe badde batanyirira gwe bw'omulaba olaba atanyirira omukazi gwe batalabirira alabikanga bw'omulaba mulabirira ssebo oyinza okuvaayo nga tolabirira mukyalo oba gwe tofunamu okutya mulabirira kakasize ddala bulungi ddala kituufu nti oba akwate batakwata abantu bategeere nti abuze wiiki ogabe wiiki namba simulabako naye nga mubadde bulungi mu bufumbi bwako tubadde nga bulungi kino kyabaddewo ddi bbanga omuyita ndirinnya ki tulina yadde neki takwata njikubya wiiki namba tagiddamu yulya tagikwata tasobola somera mukubireko okwo nze mba mufunye mugambe anti kati nze ngenda gikonfamingira wano kandabe gye wotaddeko eriko linnya ki eriko Annabelle kati ginsomere eri 070 7 8 7 munya lekera awo kati ompeesa embayo leddako kati nsomere mpanje wandiike buwandiisi kuba wonna agisoma bayinza ate okwongera mukupasulako n'abawulira oli mu kuzannyisa kijuujulu ng'abantu bakyagadde dda wagifunye ate nakumukolako okwo ne ku interview ono Anna edda enamba yesagisevinga nzira nabiraba nali ndowooza muli mu kuzannya gundi si byakuzannya tewali kati Anna Hello? oli otya Ni bulungi mpoziti. Kakalaamu wano ano oliwa Nina gyendi. Ewa Nina gyendi wane wasita wange. na mbadde njagala kusinkanako Anna Ogenda kumbuuza biki? baawo ensonga za Saagala bya mawulire saagala. Anna nno ndikyaliwo Wadde oli kyali wange saagala bya mawulire. Kakalaamu saagala. Tulina mirembe ndi kupuleesha. Mundeke. kati weekwese Tobuuza ki oli mbega. omusajja agamba mumaze wiiki nnaama takulabako ne mu Zonto mubadde tokyalabikako mbu ate yazzeemu okulaba nga ate okomyewo oli muli eriwo erijja naye tamanyi osula luddawa wafumbirwa Bannange saafumbirwa ki mba nfumbirwa. naye nga ono avaayo ayogera bbaawo
Ana ajja nako nga ino obusungu kati ako kayanja kayingidde olumu soko mwente batulire ddala lumu kubanga wotuukidde ng'olutalo lwakoledde dda. Ana kwata ana takwata ana atojja kuba nti tunaba kumaliriza nze sinze ebbaawo ati mbadde tukyayogera byaffe bimwe bitwayogeranga edda ate kati betwayogeranga edda byali bikwatagana ku maka gange naawe Kakalaamu. Kale kati nkyembadde njagala obbuuza ti omusajja ono yavuddeyo mawulire oba ya complaininga ku ggwe omumanyi bbaawo? Mumanyi kati kambuuze gwe obadde tokimanyi gwe yagambye ki kuba nkimanyi gwe onoonya naawe mawulire. Ate neeganye naye obadde naye ebbanga ki mu covid wona mubadde naye yali akulabirira bulungi? Bane Kakalaamu ebyo sagala byogerako nsagala kwogera bintu mu mawulire. Kakalaamu sina kye ngenda kwogera. Ate abantu abasinga bagamba ti naawe engeri gy'oyogeramu eriffe oba gy'oyogeramu n'abantu mbu n'omusajja kyova olaba mwafunamu n'obutakkaanya. Njogera n'abantu batya mbw'oyogera ate nayo najukola nga manyi bintu bigenda kukomaawo byakusaaga naye nagenda olaba biwanvuye nesonyiwa amawulire. Naye ate kati olinayo n'abamu bakyaliwo nga bo bakulusegere naawe kayate kati bootegeera nnyo okusinga. Wabeerayo kyali wange nga munnamawulire sina kye ngenda kwogera Kakalaamu. Naye nga yadde akulabirira bulungi kyembadde mbuuza kuba waliwo omuntu ayinza okugaana n'okukola nga Kakalaamu ebyo byaffe. Kati Ana wanje ogambye oli luddawa? Ndi waliwo wa sister wendi Robert wuuno ani ogera sebo Ana naye musajja gwe kiki wangi maze ogenza mu bannamawulire andi nkunoonya nkwagala njagala okomewo ewaka njagala okomewo kati nkunoonyezeewa nga sikulaba. Naye Robert twogera amazima musajja gwe kiki kyembadde sikuwa mbadde nkola ngamba nve mu bizonto mbadde nkola mu bizonto nga nsasula ennyumba wakomadde osasula ennyumba ebyo byonna byonna nga biri awo nze nkwagala waka njagala okomewo ewaka. Oŋŋaana okola otunalyaki ojja mu kamera n'ogamba nti n'osobola okundabirira twogeze mazima Robert gwe osobola okundabirira gwe jangu ewaka njagala okomewo kimu njagala obeere waka. Tuli mu kamera nga toli mu kamera byonna mbikugambe Robert osobola okundabirira. Ate nandibadde nawe nga sikusobola nga nkwamba buli kimu nga nkikuwa nga gwafuna ne pansete ennene. Kale ebyo sibifuddeeko ne gwe jangu ewaka komawo. Ne nkugamba Robert kangende mu bizonto naye Ssaabazonto ayagala mukyala atakola ne tuteesa gwenyini n'oŋŋamba nti no genda tewali buzibu omulimbe nti no toli mufumbo lwaki oyagala okunvaamu ogenze mu kamera zonna zikutunuddemu onswaziza buli wamu. Nze kyenjagala gwe komawo nze sigenda kukuswaza njagala okomewo ate yandibadde bw'atolakundabirira Robert osobola okundabirira gwe jangu buli kimu tezikuyamba ne famire yo ng'ate nange nina okwebeezaawo. Saakubeezangawo kati gwe jangu byonna nja bikola. Olina obukakafu nti njagala ono omusajja oba just oyagala kunswaza nkimanyi waliwo ali emabega waakyo naye Robert ojja kisasulira. Nze saagala kukuswaza njagala okomewo ewaka kyenjagala kyokka. Wagenze mu bannamawulire batuyambe kati genda weeyongere mu maaso n'ezi kamera zijja kubeererawo anti we wali onjagala wajja mu kamera. Ana oli musajja muzibu nnyo. Uriya byanjogerera yogera nti yogera weddoga nedda nnyabo wulira nze kyensinga okwagala kimu twogere mazima waliwo kamera kimanyi Kakalaamu tewali kamera awo nze kyenjagala kimu wulira kyenjagala nnyabo Robert yogeza amazima kubanze sitaka bintu bya kamera Robert yogeza amazima wakomaddi osasula ennyumba wulira kyenjagala nze kyenjagala kimu weegonza weerungiya kati wulira onosobola okundabirira gwe jangu ewaka
ewake waffe gye tubeera naye nze noswaziza sina mirembe nze saagala kuswaza ggwe abantu nti oli mulungi ndi mwezi naye ng'ekituufu okimanyi nti omusajja simwagala kubeera tolina nabukakafu gwe kiki ekyakuddusizza ewaka nakuwaga wagonswaze oswaze erinnya lyange oyawulira audio nga ziswitinga walondangamu audio kasiza lunaku lumu n'ozigatta n'owa bannamawulire wulira ana nze kyenfa kimu okomewo ewaka gwe ki ekyakugoba ewaka nze saakugoba navaayo kulwanirira ggwe nze navaayo okukola ekyo kubanga nkwagala njagala obeere waka nga mukazi nga lwaki sirabirira yogeza amazima olabirira ndabirira ate wandibadde olabika bwotyo zimanyi gyaziteeka ngamba gwe zookola oziteekawo kati wulira nze kyenjagala kimu mubuuze yakomadde osasula ennyumba wakomadi buli kimu ye bannange wemba ng'owulira kyenkoze si kirungi ng'olinamu okwetengera lwaki tewasituka n'ojje wabasaba Zonto watyayo n'okujjayo okwogera nabo kubanga wali omanyi nti si kituufu kale tabakubiranga nako mu bannamawulire teyayogera nabo yadde ye yasalawo genda mu bannamawulire wulira mukwano nze kyenjagala nze ndeka kati nina emirembe ndeka kyenkusaba okomewo ewaka wanswaziza buli wamu ate sister wo genda beera nayo paka ddi komawo mukwano nze njagala okomewo ewaka kyensinga okufaako nwanirira mukwano gwange wakati wange naawe kirako naye nze kanziremu obadde kyalina byomugamba nze njagala kimwako sikyalina ekyo kimwongerako meseji yange yagitegere kangira ogudde mu lutalo wakati kituufu tutandikidde abadde atugamba nti ye mukulabirira omukyala yeekansa kakati omukazi amugambye lwatu nti tamulabirira naye gatakwata ana nalina obusungu ana tonyiiga tubadde tukyayogeramu tojjako kakalamu biwedde nze sirina budde kati bwogera n'oyo kubanga kyemanyi era agenda vaawo era agende mu bannamawulire kakalamu naswala buli amasimu gandi bubi screenshot zinzita naswala mu family nenswala mu mikwano yali ayanjuddeko yali agenda ku mu bazadde nedda okujjako basista be bamumanyi mugambe siribaawe omuwulidde wagambye siribaawe ana alayika munyiigo ana wanje omuwulidde bwagambye muwulidde naye nze kyekituufu kyombuuza kyenkuzeemu kubanga naye amazima kyenjagala okomewo kyenjagala kimu okomewo ewaka oli luddawa kyobadde okola ebbanga ate netonde biki mbu omutwaza mu mawulire sisobola kwetonda nze njagala akomewo ewaka yajje buzzi waka kale namwetondera ng'ali waka netondere bwe sitalabako yaŋŋamba yakwate ekkubo akomewo ewaka kati agala njije ewaka nkole ki mbulekera bwamugamba alekerawo okujja mu bizonto akomewo ewaka nze njagala jjabeera ewaka andeke naye omulimu owulya gukusingidde amaka naawe ana kakalamu byonna mbikunyonyodde obitegedde nze nina okukola asobola okufunira omulimu omulala kuba agambye wamulisa mukovidiye kakati talina kyasobola kubanga naliwo era nga tampa nenkola nga nze mbadde nkola buli kimu ewaka era naye akimanyi kyenjagala abaire wakomewo ewaka buli sente zange zembadde nkola nga yasinga n'ofuna percentage ennene kyagamba nagenda omuwasa nga simusobola ye yafumbirwa nga njavuwala biti ye ajje ewaka alabo basimulabirira akomewo abeere awe waka alabe tajjangako waffe tebamumanyi okujjako basista andeke kati sista wali omanyiyo kandi kati simanyi sista ki basista alina bangi oba mulagire sista wali ajje yeetondera awo naye baba mukambwe ajjako olujja ate ana madesimenti alina attitude eyokutabuka mulabira gwesobola okuwasa omukazi gwetasobola kulabirira kati kambuuze bw'oba wali omulabirira bulungi ki ekyamugyeewo omanyi tulina obuzibu ffenna abaana bawala tubazadde naye waliwo abasajja bakwata abaana baffe okubazannyirako nze kankubuulira ate singa ntegedde nti bino byompiseemu mbadde sijja otegedde bulungi nedda ssebo bw'oba wali omulabirira bulungi ki ekyamugjayo mukazi ng'omuwa buli kimu
Kubagamye ensonga ya mujayo ya butamulabirira. Nedda sebo ate singa mulabira bulungi ate yandigenzo kola. Ensonga ya jayo mukyala ya butamulabirira. Yabadde asasula Nyumba. Nedda Nyumba yakugulidde ne saati. Kati webo kyamugamba kyoyiroye musajja munno. Ate agambye atya. Nedda sebo. Mukwata abaana babendi. Omukyala obadde n'obuza kimu jangwe waka aliye wabwa asibe wabwa asule uwo nagenda muno nayo nga kimanyi sola mulabirira nedda wamuwa mulimu kyo gwokola omulimu gwe namuwa gwe wali ogenda kuwa mutala wagenda wamutera waddo muda wali ogenda kuwasa wagenda okuta omulimu gwe tubulire nti namuwa omulimu nze nagenda kuwasa mukyala wange namuwasa nga njagala abeere waka kuno mulembe tetukyayina bakyala tulina bantu bannaffe maka agenda kubeera waka ng'omukyala azaala abaana mulabirire tesibya kuzaala baana nze nkubulire era nzijja nkugamba ku bantu nga bano taata wange bwe yasamamu yamuterawo mudaala gw'ennyaanya tubulire nti omukazi wamuteredewo mudaala mubeera bwebasi ku bakazi jangu osuleeka kameeza ki todda mukumpita ku bantu nga bano naawe tulina pulobulemu abaana tubazadde gasajja gavudde eri omukazi alina okukola n'okwekolerera mugenyi wange tomutyomoola nedda sebo nange ndi mugenyi nange ndi musajja nina omwana omuwala nina omwana nedda sebo nze kyemmanyi kimu omusajja agenda okufuna obusobozi obuleeta omukyala ewaka era omukyala amuwasa kimanyi ngenda kukulabirira nja kuliisa nja kukola Kakalaamu omwami bamubuuziza oyina omulimu nti sirina omukazi yasasula ennyumba omugaana otya okukola omukazi maze naye emyaka emeka gwe bagamye mu Zonto amazeemu emyaka emeka mu bizonto obadde omumalira budde akomewalawo basigena mulabirira bisuka mu kukulabirira tekyali mwana w'abendi amala budde omuteeka we waka odde okuse nze nkubuulire omukazi nawulira ndabayo nedda lwaki tabatakola lwaki abatakola byonna nja bimuwa buli kikyala onabimuwa omukazi agambye yasasula n'ennyumba onamugulira otya olugoye muleke kukozesa abaana b'abendi omukazi abeere n'eddembe lye likola nedda sebo omukazi bw'aba yeekolera kyendowoozezaako wano nti waliwo omuntu wabeera nga yina omuntu waka nga tamulabawo nga tanabalaba nti waliwo omuntu amulika ebbali kati oyo mwami kyaliko yali akola wali tanatandika kola yali tabeerawo nali simulabirira kati ajja atuule ewaka nga takola labo basimulabirire ku mulembe guno ŋŋamba otya nti nagaana omukazi okukola byonna ebyetaago by'omukazi onaabituukiriza agondi muleke kumalira baana b'abendi budde omukazi bw'oba tomusobola mukazi namuwasa kubeera waka samuwasa kutaaya samuwasa genda emaka tegabangako kukomera abakazi kati kankubuulire kino abakazi lwaki tugenda mu masomero gegamu nabo ne tutuula ebibuuzo bye bimu nti ekitegeeza tulina okubeera mu maka ng'ozuukuka n'agenda mu ofiisi naye naawe n'ogenda mu ofiisi buli omu n'abaako kyaleeta ku mmeeza naye omwami ono keera kutambula nkulesaawo nkusibidde oyagala nakumala kumusibirako kufulu mukwano sikumanyi bulungi naye omusajja bw'aba yakuteeka ewaka nga gwasasula ennyumba todda ebyo bye mumalira abaana b'ebendi obudde ne berealizinga nga bakaddiye obulungi bubaweddeko bwe baba bamukupasuddeko kabamutwale muyige okulabirira abakazi terina kyolabirira ogaana otya omukazi okukola mukazi ku mulembe guno bamugaana okukola bw'olikeera enkya n'okutuka omugulu nga takola naawe tokola nga mu covid wotuganda nga mu covid bwe yakuba agambye yakuguliranga nandaweya nze njagala atule waka ate bibadde ku simu nedda sebo muleke kuba beti n'ogamba kati ndeesa amateeka amapya omwami ono yali yalayizinze kiki omukazi kyabadde akola yakubye omuyindi bano bankuba muyindi muve ku baana b'abantu bankuba muyindi n'empasa tonetuuka owasa ki abadde naye kati olwo yawasa mu nsobi gwe omukazi wo gwoyogera wawasa mu nsobi yewe yali alaba nga nsobi yali anzikiriza lwaki ate yandivuddewo n'agenda akole yali alaba nga nsobi yali anzikiriza nedda singa ddala omukazi ono wali omusobola kati kankubuulire musajja munnange oba gakuggwa oba tegakuggwa leka omukazi bamupasule tomusobola nze namukkiriza okukola
era nze kati nze muganya okukola gwe wamukkiriza okukola gwe amuwolereza gwe amukkiriza lwaki olina ensonga lwaki omukkiriza lwaki tomugaana mugaane kubanga nze nanyiniye nkugambye tagenda kukola n'atuuka n'okusasula ennyumba gwe ng'olyawo lwokubye bedi mulimu abantu abataneetuuka kuwasa gwe lwotandise okugyamu empale n'owasa muganda wange leka omukazi ayenjuyinga obulamu leka omukazi akole kyonna kyalinze nakimulaga singa saalinze kati mukomyawo nze namukkiriza singa namugamba tajja kukola yandikoze kati tagenda kukola kambuulire musajja munnange ekikutakuza essimu y'omukazi kiki otuuka okutankula otambuze obuwodiyo kyakola obwambega ku mukazi asasula ennyumba anjagala singa bati anjagala ningambe sijja kuddawo era mugambe njagala akomewo lwakuba ayogedde bingi binange yakimanya ajja kudda wadde omwaganya oyogere naye toyogedde naye njagala kulya byayogera alina obusungu bwe kasita owuliranga mu statement nga mulimu ekyomukazi okusasula ennyumba toddanga mukuwa omusajja omukazi ayogera kyoyo omukazi aba n'ebyenga omukazi mulimu omukazi byatasobola kugamba bw'ayagala okukyusa ku bika bya make-up mulimu omukazi byakola nga gwolabanga kuwonoona sente naye nga ate byemulemeza ku mutindo bw'ayagala okugula ekizigo byonna onaabitegeera kati muganda wa ate kati kankubuulire bano nno balowooza nti omukazi ayendera ku mulimu naye abakazi b'ewaka tubasigudde nze kankubuulire kino omukazi leka abeere occupied ng'omanyi nti essaawa bwezi tyabeera ku bizonto essaawa bwezi tyabeera akola naye bano bambeera ku mizigo mu bizondo nga odiyo ndetezo kazokka omukazi musobole tezikumala kumanya nti omusajja lwaki abakazi temubasobola wetaaga mu buwulu negwe singa abadde mukazi wo olumba nti ekituufu kyennyini nina kweyombekera nekuzanga sinatuuka oli musajja munnange byebyogerera esooka omukazi nga tomusobola oba omumalira budde oli musajja munnange yembiranga oyo naye ayogera musajja munnange leero kiri wange nja kiriwo kati kagende nze siteeka mukazi mu kkomera omukazi alina ekiziti entuufu gwe bw'oba tewali tonneetuuka n'owasa omukazi ali awo bw'asasula ennyumba bw'agula emmere bw'agula eza make-up kati ate atandise okukola oleesa obuzibu kati omukazi kankubuulire kino wakubye beeti mwe bankubye beeti mujoge abaana b'abantu bagenda babayambako kati azabadde asasuza ennyumba azijjawa kati ebbanga lyamazira ndiyo lyabayita manja ani nkubuulira azabadde asasula ennyumba azijjawa kati kankubuulire abasajja buli lwe muleka kakalaamu abasajja buli lwe baleka obuvunaanyizibwa bwabwe omulimu bulijjo nkola ate bagaye bulijjo ndi ayiro nze nina emirimu gyange gye nkola newema nakubye beeti zonna zisigala sente zisigala sente wulira sente oba nagijeewa oba nagikoze nti bano bannakubye beeti nafunye sente kalumungi ogw'omukazi nga tolina nakoomuwa nze musobola mukyala wange musobola ajja atuule waka abeere awo yenna alina ekirowoozo nti omukazi talina kukola toyinza kutuukiriza mukazi byonna byayagala okusinziira ku odiezo wawulira ono ze yata ati mulabirire bw'otamulabirira ajja kufuuka owange kyogamba ebyo byayogera kyekyamututte mu bwenzi ayenda muti nakugulira empale oli kati gwafu ali ofuse muka wali wafumbirwa yali yakuwasa aizo yajugula ku mazali yakuwasa omanyi kyo yali kyali kirabo nga toyo kyamanda kufuukira mwana w'abendi komera abakazi obanjo kyamanda ndabayo zisigala sente bw'oba tonneetuuka towasa muleka abakazi awo tomuwadde kintu kyonna ne mudda ne mukukwana kati leka nkoleko okusinziira ku odiyo ono ze yata ziwawulirako olabawo obwenzi obuli awo mu bizonto nze ndaba kunoonya ssente okitegedde bulungi bw'oba obuvunaanyizibwa bwonna bwe yandikoze yabutikka mukazi osuubira ki obwongo bwonna omusajja bwe yandikozesezza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa maka bw'obutikka omukazi ebyo byalina okukola oluusi weetaaga ssente nnyingi nga n'omulimu teguzireeta
bwe nfuna gwe limba lwaki sikikola kubanga landlord agenda kutugoba munju mukulu bakuwasa buli lwokwata ennyumba n'ogiteeka nti omukazi yasasula yakola kino olwoba muwase kiriza ne basajja banno nga naye boonagana nakuwaza nenkuteekaawo naye ate enkwana ye kati olwo n'omukazi olw'obuvunaanyizibwa kimusindika okukola musajja mwesigwa mu bufumbo nze statement ekola bweti oyo byonna abyogedde nenze mukyala wange namuwasa nga mmanyi musobola nina obusobozi obumusobola ate singa madde simusobola sandi mugambye koma waka singa madde manya nyamba nnyo sandi mugambye ku mulimo waliwo omusajja abikkirira ekintu musajja n'abikka ekintu n'agamba wayi sijja kumwogerako kubanga yakola ki yasobola naye ate n'olw'amaka gange n'olw'omukyala wange kubanga nti mwagala nina okulwana omukyala akomewo abeere ewaka sigenda muwayo bwento olw'okuba nti yanoonya ssente yasasula ennyumba yangulira empale kati mumugabeyo ayina okudda kati oba nina katono oba nfuna katono kasatu banga tubeerawo buli omu kati nze mumusobole nagenda okumwetika nga mumusobola nina obukakafu lwaki enjagala akomewo abeere ewaka alekeraawo okukola ajja kudda gulabyeko ekigambo ekigamba tajja kudda bino bigenda kuterera bino jasuwe kino kigenda kuterera n'omusajja abadde amukola kati yawulidde obukambwe bwendi yategedera kati nti omusajja gwe nasigulidde omukyala mukambwe ate kankubulire kino Kakalaamu bino bw'ona atandika okulondoola omukazi ojja kweteekamu omuguwa muganda wange wekkakkanye kuba abamukwana tobamanyi mwefuula bambega n'obeeraawo ku mwana waabe olimbega bw'ava eno ku booda bwadda bw'otakula essimu mwoli gwe mwoli mu basajja bamwagala toliimu kitegeeza ni kankubulire kino essimu gye wabadde otakula lisiiti gwe yagimuwa gwe yagimuwa essimu ya mukazi wange gwe byange ne mukyala wange bikwatako kiwenyega essimu nina okunyiga essimu ye ntegeere kinkakatako okukebera ebibye nga lwaki olina okukola okunoonyereza gweolaba mukyala wo ng'ateekawo embeera etali nnungi otandika okwekengera nawe otandika okukola risaaki n'ogamba waayi omusajja yenna mu birowoozo bye nga temuli mukulaakulanya mukazi kubeera waka baba bambega b'abakazi kubeera awo saba bano abakulu bagattako n'okkuba alinga eyateeka waka ensolo ye guno omulembe gwa mwenkanonkano nze siganye ekisala bwe kinatuuka ekituufu nga kyakukola ajja kuddamu akulu naye kati njagala asooka abeerewaka nga takola singa omukazi amugambye kati ani anaasasula ennyumba ani anaakulira gwe babadde bamubanja ate egiddako nakyo nja gisasula gundi nga akola kati namanyi ekyejo ate buli abadde ankola ekyejo nga bwakola kati byawedde kati buli kimu ngenda kikola ebyokuddawo mukwate abantu mubateeke waka nti ono mukyala njakudda olweggulo agenda ayende nga bwanayenda lwakuba nti akola bwanayonooneka olwokuba nti akola kati abantu banoonya bamanyi bamikwano okukola kuyendeseza abakyala Kakalaamu abakyala bayenzerwa kukola kati katule ewaka ebifaananyi mbadde nze abakyala babeerawa ewaka engeri abaana gye babasika ku kuto bona agitegeera tojja kuyo wasisinkana gya anti Zonto face to face nga Calvin watudde wano solo mukakasa ebyo bugira ate naye anti akati ku bukambwe bwalaba bwennina ne mutula wano namulumiriza gwenze oba olaba nze mwange nnyo omono ne derinnya mu ngeri emu obendala lwaki tavaayo nayogera wa balionoona hakimanyi kuba sobola okwonoonera erinnya n'otavaayo kwogera yayogedde namulabye yayogedde aveyo ayogere nti solo mutuuza Calvin watudde wano n'ogamusimbagana nga watali simbagana ku mukazi oyinza obutavaayo kusimbagana musajja maaso era ogamusimbagana niwakuba sineetaaga ate kumusimbagana nenze kyenfaayo kimu omukyala akomewo nze singa mukyala wange akomawo ewaka osanga kinamu ate nze nandikoze nti okumuzza osanga anadda anti omukazi agamba kisusse naye yatiddemu kati ajja kumaliriza akomyewo olabya kyakoze ajja kudda naye mbadde nze ndowooza wandibadde omwetondera n'asobola okuba ate nga akakkana omutima kubanga kino kyewakoze ekyokujja mawulire kyekisinga omuluma sigenda kwetondera wano mubannamawulire sigenda kumwetondera ku bannamawulire nedda osobola ogamu omukyala nti komawo nkwegayiridde sigenda mugamba nti komawo sigenda kyogera nti komawo sigenda kyogera nti komawo nkwegayiridde Kakalaamu sigenda kwogera nti komawo nkwegayiridde wabula ye ng'omukyala akomawo mu bufumbo bwafumbe
waba kimanyi yajja kufumba akomewo mbufumbe bwakoleki waba kimanyi yajja kukola abere yakole ne waba kimanyi akomewo mbufumbe muganda wange tutunulira nnyo ensi gyeraga okitegeera tutunulira nnyo ensi gyeraga nedda ssebo kati abantu balina ebitone byabwe toyinza gamba akomewo ewaka afumbe abantu abamu balina ebitone byabwe ayina okujja okubyexercisinga n'abakyala nabo baveeyo eri mu kisenge toyinza kugamba nti omukyala abeere bubeezi waka wanaffe abantu batunenya agamba ensonga ezo zabufumbo lwaki muzireeta mu mawulire naye namwe abazituleetera akomewo si kyekyo akomewo kuba abantu bagamba muleeta ensonga z'amaka ne muziteeka mu mawulire naye mwe abazituleetera naye nozolina ensonga lwaki waze mu mawulire ekibabeeza bannamawulire kutuyamba owawulidde ng'onafuye nga nina okuyambibwa ani yandivudde yannyambe naye oyambiddwa ndaba nga ngenda kuyambibwa kubanga nange ensonga zange ensi ezitegedde ez'obutasasula waka ezokubeera nti omukyala alina okudda ewaka tagenda kukola nina ensonga nesigifaako nnyo mu kusooka naye ne ŋŋamba naye anuno mukwano gwange lwaki siita mukulu ono owulira kati lwaki nkoseza lwaki wenkulabire nga kaluvini buli lwakubiri tubeera naye era kenkulabe ne ŋŋamba twale tugenda kwogera ku nsonga ndala kasooke tumalirize eno kyenkugamba kino nze submission yange eri bweti olwaleero nkugaye tuyita mu masomero ku universities yonna eriyo bakyala n'abaami gye bali balenzi n'abaana ab'obuwala ffenna tusoma n'ensi tusifeesinga y'emu olwaleero musajja munnange ku nsi gy'olaba eddukira ku supiidi bw'oŋŋamba nti okwata omwana wa munno gwe baateekamu ssente ne bamusomesa ne bamufuula kyebaagala abalala ab'amaanyi kye bali abeere gwe noga nti omuteeka waka kufumba mmere oba tokoze bulungi tuli mu generation eddukira ku supiidi ng'olwaleero abantu balina ebyetaago by'otayinza kumanya osobola okubeera ne mukyalawo nga yeetaaga iphone 14 iphone 16 naye ng'ate gwe si kye kirowoozo kyo naye nga kiki ekimusanyusa bw'aba ayingiza akasente lwaki tabyetuusaako ng'ebyo olwaleero abakyala gwe boga nti anti kati kankubuulire omuntu yenna ng'ayina wajja ekikumi omukyala yenna wayina bwajja ekikumi nze muwagira akole sikkiririza mu kyamwami yenna olw'okuba wawasa omwana w'abaana nti muteeka waka kunfumbira mmere amawoteeri weegali baddiya bawusigaalo weebali ffenna abakyala n'abaami tulina omwenkanonkano ensi tugifeesinga kyekino kuba bw'otunuulira bawala bangi balina obuzigo bwali balina apartments abakyala ab'amaanyi beevuga ne namba plate ziri mu mannya gaabwe gwe ebyo bikuyisa bitya bw'olaba mukyalawo ng'abirabye ye tabiri tomwempawalinze kubibeera bano basajja banteeka mukyala waka kubeera awo omukyala agenda afeesinga ensi naye abeere mu kitundu mu struggle ey'okwekulaakulanya ey'okunoonya enkulaakulana ewaka akambabuulire ne bw'omuleka ewaka bajja kumukwana ng'era naawe gy'ogenda eyo n'okwana olaba ne baawusigalo babaleeta waka abasajja ne mubakwana era n'omukyala yonna gy'agenza ate bw'oleka omukyala ewaka ng'ali aido ne bayibuli ekugamba ani idle mind is a devil workshop abagenda okumusika ku kutu temumanyi muwendo gwabwe nebwa ani nkubuulira kino dabayo ono omwami dabayo deka ono musajja mukutere mu layini entuufu mukyala woyo tugende ku muziga awo tubuulirize empola olaba bakisajja abaali bamukubawo ku muzigo wennyini nekino kankimugambe ebyo byagambe mutuyina omwenkanonkano singa abakyala be batuwasa nampa saako yanno ne waabwe neda gomanyi kyo bayampabira bonna kugamba omukyala asobola okugulira omukyala asobola okugulira ekirabo ekyokwagala nange mugulira naye kyengeza kutegeeza ki nti omukyala owange tagenda kukola genda kusobola omulabirira abeere awo nja mulabirira ng'ali awo kalya y'omukyalo gireseewa kalya y'omukyala era alina kuba mukyala mufumbo yafume abadde alina puloguni gyakutte gyatambuza kati saa zino ng'omulaba n'erinnya litandise okuva mu malala gonna ne bawulira nga bamugamba nti ono femero zonto kale ajje waka twetereze alabika tayoledde kudda kati bwe yagambye tomuwulidde ku simu ajja kudda nze kyenjagala kimu akomewo ewaka twetereze jaya nti zonto naye ndowooza mwetondere kubanga ate mwetondere mu kyoyo ate oyo kale bulya bwogamba kati yo mwetondereko biki
mwetondeko bichinga yantabula yatutabula si kituufu bwakugambye ku ssimu si kituufu watasobola obikkiriza gwasobola okugamba ebituufu gwasobola okugamba nti kituufu gwe mukyala waba yayenza asobola okugamba nti kituufu teri muntu akola kikyamu najja nakugamba nti yakoze kikyamu bungi gwe audio akasuka akamu mubiri buba butono tobutuweereza nti ntaddeko 25 gaago waŋŋambye toyina lenti abaana babendi mubakubye situlesi yakola kino bajja kubabaliira awo nga mulaba nze nkubuulira banaye Calvin omukoze si bulungi n'ekikuyisiza kimpeddemu tompitanga nze mpagira nnyo abakyala okubeera empowered oyo musajja munnange kyayitamu nkimanyi ali ku buwoomi ali ku buwoomi omwana yawooma baaba tutunuulira nkulaakulana na gender balance oli ku buwoomi Zonto ledi enkulaakulana tewali agiganye n'enkulaakulana nejja nga tewali maka era enkulaakulana erina okukula nga n'amaka weegali kati asooka ajje akomewo wakati wetereeze asooka kuba teyasooka kukola tajja kunkwata kati ogenda mufuna otya bakati yakutegedde oli munnamawulire anti ngamba ogenda mufuna otya nja mufuna nga takukwata ngenda kutandika omumunoonya nze nja mufuna tujja kuteera tujja kuddawo mukyala mugenda ko ewaabwe bakumanyi naye basisita be bakumanyi bokka ne babulaza bammanyi wamwanjulira ku status bano ba status bano bankutadde ku status bankutadde ku profile picture mbamanyi bankutadde ku ondabye nkutadde ku profile ngomanyi obulumi bwendiko obulumi bwennina bungi oliayo kati oli obulumi bwempulesaasiddeko nnyo muganda wange lwakuba oluusi abantu bayinza olowooza sikusaasiddeko naye kirungi ekiriwo nti balimba manyi janti Zonto mumanyi kozeeko naye ugambye Ssaaba Zonto mumanyi ate akunenya muti wasooka mukisinkana nga janti Ssaaba Zonto wandigenzeyo atlist noyogerako naye nga tinakujja mawulire tewakikola oli omusinkanyeeko ate muzinkana nze namulabako omukazi wange we nali muleeteyo namulabako yali ajjeyo yamulabako ye yamuwa omulimu nze seetaaga mulaba yabula mwenna muno muli bambazuulu seetaaga mulaba seetaaga mulabako mugenda kumusootenga muti ensonga zino nga mwenna buli omwadi ebyo byonna nze sibyetaaga nze neetaaga kiri kimu nze neetaaga mukazi akomewo ewaka atuula awo tagenda kukola ajja kubeera awo tajja kukola gwenze kankube nina obusungu bungi kozi nga amaze kutuulaawo nenzikakkana obusungu ate kati neyongera nakunyiiga bunyiizi neyongera nakukola bukozi busungu ate kati bina binyiizabweyongere nabweyongezi kati njagala kati kozi nga kakkanye n'atuulaawo nga bwe yakakkana nga ayagala okuddamu ofuna omulimu kati njagala ddemu atu akakkanaawo naye kati obudde buno alina kutuula waka n'abeera awo waka tagenda kukola nze njogedde oli waba agambye mu abakazi omwenkanonkano kale kati gwenkanenkana era omusajja asigala musajja kati tajja kuddira ddala kubanga alabika omulimu guli gwe gusinga asinga kwetaaga omulimu ajja kudda ekyo wandibadde atiso kibikkirira bikumutima naye akimanyi saagala kibikkirira sijja kibikkirira nnyo kubanga omusajja anywerera ku kigambo kye omusajja olina onywerera ku kigambo kyo nze nyweredde ku kigambo kyange nyweredde ku kigambo kyange ate nze nja mulabirira olibagamba musajja mulabirira nage yajja akimanyi musobola teyandize wange lwaki mbasajja bonna yayagala nze ate nga akimanyi yandabirira amanyi nze musobola omulabirira naye nja mulabirira okutuyanira ku baana baffe nakyo kifuuse ekizibu naye kikulu mu byonna saagala kugenda diipu mu mwami oyo alina ensonga ze ez'obufumbo naye amakulu gali mu mukyala kukola nze nkiwagira challenge ezo mukyala zaafunira ewaka ne ku mulimu akola ki ate challenge ezi ng'omukyala ali awo takola nyingi nnyo okusinga ng'alina ebimu okipayinga okitegeera ekituufu n'ewaka bamukwana n'owa booda gw'otumya akaveera amutwalire ajja mukwana okitegedde bulungi kirimu gwe kusatifyinga mukyala okumuwa ebyo bye yeetaaga n'atandika okulaba obutalaba balala kuba mukyala aliwo okukwanibwa
naye gwe oli awo mukyala okola kumutuuyanirako butuuyanizi nakutula masuuka olw'okuba omusobola mubiri olowooza ebyo babirya atuuke n'okukugulira emmere mu mbeera eyo yonna nze mpagira omukyala agende wasobola okujja 10 okwekolerera kozi twetaaga generation ejja nga n'abakyala nabo b'amaanyi ng'abaami bwe bakola ki n'okusinziira ku kyowuliddemu ana ayinza okudda yalabye ekkubo omukazi bw'agenda we bamugulira ekizigo oba bw'akyesobola omusuubira okudda kuba akunnyonnyodde nga n'omwami waali sinza yali akugulira emmere sinza yali akugulira empale sinza yali asasula ennyumba kati oyo musajja muki gundi watuuziza kikupande eno kale bikusobako tulina we tukkiririza nti twasobya nali sinneetuuka kuwasa neneerijja okitegedde bulungi obeera otyo omukazi n'omukazi nga ddala ate omukazi yasasula ennyumba oli musajja mukazi mute agende okkiriza nti ana ali wa sisita we oba ali wa janti Zonto nga Wamulumiliza bwakugambye atya agambye ali wa sisita ajja kudda nze buli kimu era kyembadde nfa kuwulira ddoboozi lyange kuba akimanyi mwagala ajja kudda waka modula ezo nze mbamanyi tebaloze bitooke ajja kudda nze sigenda kuloga kuba okumufunira saaluga nze nkimanyi ajja kudda iwe aba akimanyi nti ayagala obufumbo ayagala obufumbo bwe ajja kudda kati ng'omanya nti omusajja akwanira omusajja omuntu akwanira omukazi serebu togenda ate wa chairman wa kyalo omulumba manene ogenda kati olumba MP ogenda wa chairman w'ekyalo oba owedde ne chairman bayinza n'omutwaliramu ne kati olina okulumba naawe womanye wanaakutaasa era nazze wano nga njagala kutaasibwa ngasibe tetukuyisizza bubi tetukuyisizaamu tolina bulumi ate bw'ofunye nze sina bulumi bwenfunye kubanga nze nkimanyi mukyala wange ajja kudda nebyenjogedde abitegedde kukoleddeko olaba oyambiddwako nze nyambiddwako kubanga awulidde obadde oludde omumuwuliza mbadde ndudde omumuwuliza naye nga kyemmanya ajja kudda katwesabire ndowooza tunaddamu ko nja kunoonyako ku janti Zonto twogeremuko naye ne ana nja kumubeerera mpola mpola kuba kimmanya alabika agenda kuddayo ali mu Zonto yazzeeyo munoonyeeko nga ali mukola then twongere okwogerezeganyako naawe nkuyiteko okwo balumirizeeko nga bali aba kinaasoboka ekyo tewali kitasoboka tebakuwutulireyo nange ninamu akuma atakumira mpeera